أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق حي عليم قادر موجود سبحانه لا نحصي الثناء عليه كما أثنى هو على نفسه ثم والصلاة والسلام على خير خلق الله كلهم أجمعين مصطفى محمد وعلى آله ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أوصيكم بوصية الله للأولين والآخرين وهي تقوى الله. أما بعد. Soso okutendereza kuwakibwa Allah subhanahu wa ta'ala nanyini buyinza oyo yaliwo nga tetunaba kubeerawo era agenda okusigalawo oluvannyuma lw'okusaanawo okw'ebitonde byonna byonna. Tusaanidde okubeera nga tukitegeera nti wakibwa Allah subhanahu wa ta'ala hayyun mulamu la yamuutu tafa. Ekyokubiri alimun alina okumanya ku buli nsonga yonna na ku buli mbeera yonna ebeerawo. Ekirala tukitegeere nti wakibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwe tusinza qadirun musobozi, alina obusobozi ku kintu kyonna ku buli mbeera yonna. Era tosaanidde kubeera ng'osagaasagana mu bulamu buno obw'ensi. Ekiganye beera ng'okireka obeere ng'otegeera nti mazima ddala wakibwa Allah subhanahu wa ta'ala akaseera tekanaba kubeera nga katuuka, wabula bwe kanaabeera nga kamaze okutuuka, wakibwa Allah subhanahu wa ta'ala qadirun musobozi ku buli mbeera yonna, mawjud, wakibwa Allah subhanahu wa ta'ala waali era ajja kubeera nga abeerawo ebbanga lyonna. Tumusaba wakibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa okubeera nga tumutya mu buwangazi bw'obulamu bwaffe. Allahumma amin. Allah we yali ayagala okubeera nga atulaga ku maanyi ge mu Qur'ani ey'ekitiibwa n'okutulaga nti ffe abantu tetulina kye tuli. Yayogera mu aya nnyingi n'atukubira ebifaananyi eby'enjawulo era nga basibe babitubuulira. Naye kye nnokoddeyo mu kaseera kano akatono, wakibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakoowoola abantu mu Qur'ani ey'ekitiibwa n'agamba nti ya ayyuha nnaasu, abange mmwe abantu, musiraamu si musiraamu, dhuriba mathalun, tubakubira ebifaananyi oba mbakubira ekifaananyi kino, fastami'u la, mubeere nga muwuliriza bulungi. Allah n'agamba nti innal ladhina yad'uuna min duni llahi, abantu abo bagamba nti teriyo Katonda, abasinza ebitali wakibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yagamba nti lam yakhluqu dhubaba, tebasobola wadde okutonda ensowera emu bweti. Wala wijtama'ula, ne baba nga babagambye nti bagikuŋŋaanireko bonna, omu ku bo tasobola, bemuyita bakakensa bannasayansi, omu ku bo tasobola, ate era ne bwe babakuŋŋaanya bonna ne babamalayo mu nsi, tebasobola kubeera nga bakola ki? Tebasobola kubeera nga bakola ki? Nga batonda yadde ensowera emu bweti. Eri abantu abagamba nti ensi eno etambulira ku kintu kye bayita automatic mechanism, nti yeetambuza yokka, tewaliyo Allah. Naye tusaanidde okubeera nga tukitegeera nti Allah gy'ali era yayogera n'agamba nti abantu abo tebasobola yadde okutonda ensowera. Era Allah n'agenda mu maaso n'agamba nti ensowera eyo singa ebezze wooli, tugeze oli mu kulya oba mugaati neegugwako nejjako kapiise katono nnyo bwe kati, akaweke katono nnyo ku mugaati ogwo nebeera ng'ekatwala. Allah yagenda mu maaso n'agamba nti omwana Adamu tasobola kubeera ng'agenda agijjeko akantu ako kebeetutte, oba ebadde ekatutte butwazi oba ekalidde buli. Allah yagamba nti omuntu tasobola kubeera ng'okola ki? Ng'ogikajjako. Era yasembayo yagamba nti dha'ufa twalibu wal matlubu, gwe batutteko ekintu n'akitutte nga yensowera, bonna banafu. Asaanidde okubeera ng'asinziwa ye wakibwa Allahu subhanahu wa ta'ala.
nzizaako okusaba Allah abeere nga so okusaasira ku ebyengera byonna emirembe ery'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oyo asinga ebitonde byonna. Omusajja omu yali awaana Nabbi Muhammadin era ng'amwogerako, yayogera n'agamba nti faaqa nabiyyiina fi khalqin wa fi khulqi, nti Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala yagenda maaso n'abeera nga yamusukkulumya eri ababaka bonna ne bannabbi fi khalqin, mu butonde bwe, wa fi khulqi, ne mu mpisa ze. Okumanya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali wanjawulo nnyo. Allah wamaliza okubeera nga amusindise mu bantu b'omu Makka okulaba nga abakoowoola okudda eri wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala, abantu abo bamugamba nti ataj'al alihata ilahan wahida, gwe Muhammadi okuze tukulaba wano oyagala kufuula bakatonda baffe abangi ffe betumanyi abatukolera bye twagala, ilahan wahida, oyagala bafuula abeere nga katonda ali omu. Naye tebaakoma okwo, ne bakwata ebintu ebyo ne babimuteresa nga mwali mu Makka. Naye okumanya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalina empisa nga zanjawulo nnyo. Bwe yali ava mu kibuga Makka, amala aliyan, abawandiisi b'ebyafaayo batunyumiza ne batugamba nti yalagira Ali, swahabiyo ayitibwa Ali, ayanaama fi firashihi, abeere nga yeebaka ku buliri bwe, abalowoozese nti akyaliwo, nga naye ekigendererwa mu kyo yayagala kubeera nga abantu abaali bamuteresa ebintu byabwe, Ali abeere nga abikwata abibaddize. Naye ng'ate bamulemesezza ekibuga, akutte ekkubo agenze, gwe kuba ekifaananyi nga gwe agenda ogamba nti abannemesezza, naye nange ebyabwe ngenda nabyo. Naye nabbi yabireka era ne babeera nga babiddiza bannyini byo. Okumanya yali ayagala nnyo ekibuga Makka. Bwe yatuuka ku nsalosalo yaakyo yayogera ebigambo bino, yagamba nti ma atuyabaki min baladi, kibuga ki ekikusinga obulungi gwe Makka, wa ahabbaki alayya, ye nga nkwagala nnyo gwe Makka, falawula anna qaumi akhrajuni minka, kale singa tebabadde bantu bange kubeera nga banzije mu kibuga gwe Makka, masakantu ghayraki, sandibadde mutuuze wa kibuga kirala okuggyako gwe Makka. Naye byonna n'abireka, ng'abireka okubeera nga akola ebiragiro bya wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo tumusaba Allah abeere ng'amussaako okusaasira kwe ebyengera bye n'emirembe, wamu ne baswahaba be abaamuyambako, wamu n'abaagoberera obufu obwo okutuusiza ddala ku lunaku olw'enkomerero. Allahumma amin. Abitiibwa bampuliriza, mu ddakiika zino entono mukkirize omwana Adamu awangala mu bulamu buno obw'ensi, wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ng'amugabirira ebyengera ebyenjawulo. Mulimu ebyengera wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala byatuwa, naye ng'ebyengera ebyo bikulu, naye ng'ate abantu abasinga obungi ebyengera ebyo tetubitwala ng'ebikulu. Mulimu ku byengera kyenjagadde tubeere nga twogerako mu kawungeezi k'olunaku luno olwaleero, kyekyengera ky'okubeera nti wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala akugabiridde ezzadde nga be baana. Abaana abo wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala abatuwa. Omuntu n'abeera ku nsi ne yeegomba n'agamba nti kale singa nsobola okufunayo ku baana abalongoofu, abaana abasobola okubeera nga basoma ku Qur'ani, abaana abalinga ebyokulabirako mu society. Naye byo tebijja buzzi, tebukya buki ku makya nga wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde buwi. Allah mu Qur'ani ey'ekitiibwa atunyumiza bannabbi n'abalongoofu abaatukulembera butya bwe baali. Abalongoofu bano omuli Nabbi Ibrahim alayhi salatu wasalamu yawangala emyaka mingi, n'atuuka kussa ng'amaanyi gamuweddemu, ng'alaba emyaka gimuyiseeko, ng'alaba talina mwana. N'agenda mu maaso, Allah atunyumiza n'atugamba nti, n'agamba baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, rabbi habli minas swalihin, nti ayi Allah nkusaba ongabirire ezzadde. Naye yagattako akalala n'agamba nti minas swalihina, tompa buwi mwana, abula mpa omwana ng'omumpa mu bantu abalongoofu. Tusaba era wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala atuwulira. Naye obanga osaba gwe atannafuna mwana, naawe abalina, saba nnyo wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'akuwa abaana abalongoofu. Wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda atunyumiza bannabbi Zakariya, nabo bajja emyaka nga gibayiseeko nga tebalina baana, era nabo ne basaba
era bwakiba Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga abaanukula n'abeera nga abawa ezzadde. Omukyalo omu eyali omulongoofu gwe baayitanga Hanna yali maama wa Mariyamu nga ye maama wa Nabbi Isa alayhi salatu wassalamu, era naye yatuukako ku sseeryo ng'emyaka gimuyiseeko. Lumu aba atambuddeko n'afuna watuula mu kisiikirize ky'omuti, kyava yalaba ekinyonyi nga kijja nga kireese emmere kiri mu kugabirira mwana waakyo. Ne yeegomba nnyo olw'okuba nti ye talina mwana. Era bw'akiba Allah subhanahu wa ta'ala, abawandiisi b'ebyafaayo batunyumiza ne batugamba nti omukyalo ono yagenda mu maaso n'asaba wakiba Allah subhanahu wa ta'ala, era Allah n'abeera nga yayanukula edduwa ze. Kitegeeza ki? Nti nno tusabe Allah abeere nga atuwa ezzadde, naye ng'ezzadde lino lyatuwa tumusabe nnyo abeere nga atuwa ezzadde eritagenda tutigomya, eritagenda tigomya society. Kuba akaseera kano ke tulimu kazibu nnyo. Ab'obugatto bangi, ogenda okuwulira bawambye omuntu ne bamutwala ne bamukuba ne bamukomyawo n'atuuka n'abeerawo ennaku 2 n'afa. Naye nga bamukubye bavubuka, ate nga nabo baakuzibwa, naye ate nga tebaakuzibwa bulungi. So abantu tusaanidde okubeera nga wakiba Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba ezzadde lyonna lye tumusaba, naye nga tumusaba atuwa, abeere nga atuwa ezzadde nga lirongoofu. Abawandiisi b'ebyafaayo batunyumiza ne batugamba nti hadathat hadithatun ajiba, waliwo embeera eyatuukawo eyali yeewuunyise nnyo fi ahadi Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, ku mulembe gwa sahaba ayitibwa Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Ng'embeera eno yali egamba nti wahiya anna rajulun jaa ilayhi, omusajja omu yagenda ewa Umaru liyashtaki okuuko ibnihi, ng'agenze kumuloopera nti yali yazaala omwana ng'atuuse mu myaka gy'ekivubuka, naye ng'omwana ono mulalu nnyo, amusumbuwa, takomye kusumbuwa ye yekka ng'asumbuwa ne society. Era batunyumiza ne batugamba nti fa arusala Umaru lilwaladi hatta yu'atibuhu wa yulawimuhu fakanat almufaja. Umaru ebyo byali talonza singa ebyaffe ebya bulijjo nti omuntu akola omusango ne bakwate kubo ne bamuyita ku poliisi n'amala emyezi 3 nga tagendangayo, ebyo byalinga bikolerawo. Yatumizaawo omwana ono yabeera nga bamuleeta. Omwana ono we bamuleeta bamubuuza lwaki taatawo omunyiiza, yayogera ebigambo bino. Yagamba nti ya amira almu'minina, owange gwe amira almu'minina, taata wange oyo gwolaba innahu lam yakhtalli umman swaliha, taata wange oyo gwolaba teyannondera maama mulongoofu. Nayogera statement ey'okubiri n'agamba nti walam yakhtalli isman hasana, we yamala okunzaala teyannondera linnya ddungi, nze linnya lye bampa siryagala. Ekyokusatu n'agamba nti walam yahfidhuni min alqur'ani shay'a, we natuuka mu kaseera nga nnyina okukwata ekkubo ngende ensome, taata wange oyo golaba teyanfaako, teyafaayo kubeera nga ntwala kulabika nga nsoma ebikwatagana n'eddiini yange. Umaru ng'amaze okuwuliriza ebigambo ebyo, yaddayo eri omusajja ono n'amugamba nti idhhab ya rajul, musajja gwe nva mu maaso, innaka kad akakta ibnaka kabla ayya akakak, wamala dde okunyiiza mutabani wo nga gitanaba kubeera nga akunyiiza. Ebintu bye wakola okubeera nga tomulondedde maama mulongoofu, erinnya omwana yali omuwadde teyalyagala, si ddungi, terina makulu, atuuse ku kaseera nti alina okugenda kusomera asome, tofuddeyo okubeera nga okola ki, ng'omusomesa. Mutuufu omwana ono yakunyiigira nga gwe tonaba kubeera nga okola ki, nga tanaba kubeera nga akunyiiza. Ekyo ne kitulaga nti sebo abaana nabo basobola okubeera nga batunyiigira, olw'okubeera nti tukendeezeza ku bipimo by'obuvunaanyizibwa bwe tusaanidde okubeera nga tubakolera, era nga kyekyokwejjukanyako kyaffe olunaku luno olwaleero, obuvunaanyizibwa bwe tusaanidde okubeera nga tukolera abaana baffe. Biki bye tusaanidde okubeera nga tubakolera, kubanga society eyonoonese, tetumanyi baani baddako, ebintu bigenda kufaanana bitya mu myaka egijja, olw'okubeera nti abantu betuzaala
tetubategese. Ebintu bino tubimanyi naye ebiseera ebisinga obungi twejingawaza ne tugaana okubeera nga tukola ebyo bye tusaanidde okubeera nga tukola. Omwana omuzadde naye notafaayo okubeera nga omufaako, notafaayo kumanya agenda kusoma atya, notafaayo kumanya nkoze ntya. Kyekiviirako okubeera nti mu society tuwangaala ne tubeera n'abaana oba n'abantu abatusumbuwa mu bulamu buno obw'ensi. Obuvunaanyizibwa bw'abazadde eri abaana baabwe buteekulwamu emiteeko gya mirundi ebiri. Ekisookera ddala kabula alwiraada, nga tonaba kubeera ng'ozaala omwana ono. Gye bitandikira tova buvi mu bbanga nti ng'omwana ofunye ozadde. Nedda, bisookera wali nga tonaba kubeera ng'okola ki, ng'ozaala mwana. Wa ba'da alwiraada, n'oluvannyuma ng'omaze okukola ki, ng'omaze okubeera ng'ozaala omwana ono. Ekisookera ddala ky'osaanidde okubeera ng'ossaako nnyo essira nga tonaba kubirowoozaako okufuna omwana ono, nga tonaba kukola kintu kirala kyonna. Ekisookera ddala olina okubeera nti antakuuna swalihan fi nafsika. Osaanidde okubeera nga gwe kennyini weegomba abaana b'abanno, basoma Qur'ani, tebava ku muzikiti basaala, baana balongovu mu society beesiimisa. Naawe osaanidde okubeera nga gwe kennyini obeera omulongoofu. Wabidhalika antakuuna mukiiman liswala. Osaanidde okubeera nga eswala ogiyimirizaawo ng'ojja n'osaala. Mu swala eyo mw'ogenda okuva osabe waki Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'akuwa ezzadde liri ly'oyagala erirongoofu. W'onaaba tosaala ogenda kusabirawa. Wa antakuuna, ekyokubiri osaanidde okubeera ng'oyimirizaawo, okubeera nga empagi ey'okubiri mu Busiraamu n'obeera nga osiiba. Omwezi gwa Ramadhaani we gutuuka kwate kuba obeere ng'ogenda ng'osiiba. Ekirala obeere nga amateeka ga waki Allah subhanahu wa ta'ala ogateeka mu nkola gonna nga tolondamu bulonzi nti kino nkikola kino sikikola. Okusaala nsala naye nze sijja kusiiba, sijja kuwaayo zaka, byonna beera ng'ogenda mu maaso obikole. Ekyo waki Allah subhanahu wa ta'ala kyajja okusinziirako okulaba nga akuwa abaana abalongoofu. Abawandiisi b'ebyafaayo batugamba nti indana kiswatun muhimmun jidda. Tulina ekyokulabirako oba ekyafaayo nga kyankizo nnyo ku nsonga eyo ey'omuntu okubeera nga osoose kubeera mulongoofu nga tonaba kubeera ng'ofuna zadde. Era batugamba nti falkisatu thalithatu allati hadathat baina Musa wal Khidhiri, nga kyekyafaayo ekyokusatu ekyabeerawo wakati wa nabbi Musa n'omusajja yali omulongoofu gwe baayitanga Khidhiri. Batugamba nti dhaata yawmin, olunaku lumu, dhahaba al Khidhiri wa Musa ila qaryatin. Musa nabbi wa Allah n'omusajja omulongoofu gwe bayita Khidhiri baatambulako ne babaako n'ekyalo kye baatuukamu. Fatalaba min ahliha shay'un min at'am. Bwe baatuukayo ng'era we tukimanyi nti baali batonde, baatuuka mu bantu abo ne babeera nga babasaba ekyokulya kubanga enjala yali ebaluma. Abawandiisi batugamba nti fa abawu wa rafadhu ayyatuhuma ayyi shay'in. Abantu abo baagaana okulaba nga babawa ekintu kyonna ekyokulya. Naye batugamba nti fa idha bil Khidhiri yajidu jidaran. Batugamba nti omusajja ono omulongoofu baba batambula ku kyalo ekyo ne basanga ennyumba ng'eyagala kugwa. Fakaama bibinaihi marrata thaniya. Khidhiri ono ne nabbi Musa alayhi salatu wassalam Khidhiri n'asalawo okubeera nga bazimba ennyumba eno babeere nga bagizzaawo omulundi ogwokubiri. Fa asbaha arrajulu swalihu Khidhiri bannaa'u. Ne tukirabanga wano omusajja eyali ow'ekitiibwa mu maaso ga waki Allah subhanahu wa ta'ala, musajja mumanyi, musajja wa kitiibwa nnyo, n'abeera ng'afuuse muzimbi. Wa asbaha nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam musaa'ida bannaa'u. Era ne nabbi Musa alayhi salatu wassalam naye n'afuuka nga poota w'oli omusajja omuzimbi ate ng'omusajja oli mulongoofu. Waki Allah subhanahu wa ta'ala
ensonga lwaki atuusa ku basajja bano embeera efaanaganako bweti obujulizi tubujja mu suratul kahfi wakiba Allah subhanahu wa ta'ala we yatutegeereza n'atugamba mu kyafaayo kye ekyokusatu n'agamba nti wakaana abuhuma swalihun. Allah atutegeeza n'atugamba nti taata w'abaana bano be baali bazimbira ennyumba eno yali yafadda naye ate yali mulongoofu. Kati ng'obulongoofu bwe wakiba Allah subhanahu wa ta'ala ayagala kubeera ng'abaana bano emmaali eri wansi w'ennyumba eno bagifuna, naye ng'ennyumba eno bw'enaagwa abantu bajja gizuula, so ne bagizimba naye nga bano bagizimbye olw'obulongoofu bwa taata w'abaana bali bwe yakola ng'akyali mulamu. Kitegeeza ki? Nti bw'onaabeera ng'oli mulongoofu era ng'okola ebintu wakiba Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala, abaana bo bajja kubeera nga baganyulwamu. Ebiseera ebisinga obungi abantu batambula ne bagenda gye balaze, obudde ne bubagendako, ekiro eyo n'obaako ne gy'olaze ne bagaba weeyanjula eggwani, naye olwogera ku bajjajjaabo nga baali balungi omulaga jjajjaawo ye guuni nti ye nti omusajja oyo yali mulungi nnyo yakolanga bwati ne bwati, ne babeera nga bakuyamba mu nnyamba ey'enjawulo, oba ne bakusuza oba ne bakuwa ku mmere, kyonna kyonna kye baba bakoledde. Naye nga ekikuleetedde okufuna ekyo olw'ensonga nti mukadde wo yali mulongoofu, obulongoofu bwe ne bubeera nga bukulondoola naawe. So bwe tunaabeera nga tufuddeyo nnyo okulaba nti tubeera abantu abalongoofu, tujja kubeera nga wakiba Allah subhanahu wa ta'ala intaani naye atuwa abaana abalongoofu. Ekyokubiri, mu bizimu ku nsonga zetusaanidde okubeera nga tutunulako, an takhtara lahu umman hasana, ng'omaliriza okutegeera nti oli mulongoofu era oyagala abaana abalongoofu, kati genda mu maaso otandika okubeera ng'onoonya omukyala omulongoofu. Omukyala ono omulongoofu bw'onaabeera ng'omufunye, ekisookera ddala yagenda okubeera nga alabirira abaana bano, yagenda okutuula n'abaana bano mu nnyumba gwe nga toliiwo wagenze kukola, ebiseera ebisinga obungi gwe nga toliiwo. Omukyala ono abeere nga abalaga nti wano okola bwoti, bw'abeera nga mwana muto muwala amugambe nti okwebikirirako kirungi nnyo, essaawa y'eswala etuuke abagambe nti baana mmwe nga temunnaba kubeera nga mugenda kulya kyamisana, tugenda kubeera nga tusooka kusaala. Ebyo byonna omukyala oyo ajja kubeera ng'akola ki? Nga abigamba abaana bo. Naye ng'omulonze nga mulongoofu, abula abasinga obungi muffe bwe tuba tunoonya ndabika. Oyagala muwanvu, oyagala mweru, simanya ayina figa efaanana etya. Ku nsonga eyo omubaka sallallahu alaihi wasallam yatulondera era n'ayogera mu hadithi n'agamba nti tunkahu almar'a li arba'i. Bwe tuba tulonda abakyala abo tutunuulira ensonga ziri nnya. Ekisookera ddala nabbi yagamba nti ekisookera ddala tunula limaaliha, omukyala ono ebyenfuna bye biyimiridde bitya. Awo nno we tusimbawo akati abakyala babeera eyo, oli n'agamba nze njagala omusajja ng'alina ssente, nga alina emmotoka, simanya yazimba, buli kimu akirina. Naye nabbi naffe atugambye ffe abasajja tusooke tutunuulire ebyenfuna byo gwe omukyala biyimiridde bitya. Naawe olina okuba ng'olinamu kasente, ze sijja kujja buzi gy'oli nga tolina ky'olina. Nabbi atugambye mutunuulire limaaliha. Ekyokubiri wajamaaliha, nabbi n'agenda maaso n'agamba nti tunula omukyala ono afaanana atya, obulungi bwe buli butya. Nti bw'onaaba onyiize gy'ovudde nga sente zibuze tojja kukomawo ate nga n'omukazi omutunuulira afaanana nga bw'ayagala, okwate bukwasibwa ate naye otandike mukuba anti atunudde bubi. Olina okukwasa omukyala nga niwe oba ovudde gy'ovudde ng'onyiize, nga mutuufu bw'omutunulako ne we mutalya ogamba twebake. Nabbi n'agenda maaso n'agamba nti wa hasabiha wa nasabiha, tunula omukyala ono olulyo lwe luli lutya, ava mu kika ki, ogenda otomere ogwe ku basezi nga tomanyi. Asinga obungi tutunula butunuzi olw'okuba mulungi nnyo, ate nga abalungi abo batera okubeerako n'ebizibu bingi kamaala, buli omu amutunulako. Omuleka awaka toyagala na waboda kutwalirayo nva nanti okimanyi nti agenda kubeera nga amukukwanako. Kati nabbi atugambye ebintu bina bitunuleko. Ekisembayo n'agamba nti fadhfaru walidiiniha, omukyala ono tunula eddiini lye liyimiridde litya. Kyandibadde kirungi nnyo omusajja omusiraamu n'otakwatagana nagenda kuwasa batali ba ddiini yo, abatali basiraamu.
wasa omukyala omusiraamu kubanga wanaabeereyo awaka abaana tajja batwala ate ku kyaki agenda bagamba nti tugende ku muzikiti tusaale. Nabbi essira yalissa nnyo wano yagamba nti fadhfaru bidhaati ddiini, naye oba olonda biri byonna ng'omaze obitunulako genda mu maaso obeere ng'otunula omanye nti omukyala ono ddala ddala alina eddiini lyoba ossaako ennyo essira kuba kyekintu ekikyasiza okubeera nga kikulu. Omukyala ono wanaaba nga alimu eddiini, Nabbi yagamba nti ojja kuba omaze okuwona ebizibu. So ebintu ebyo bina ekisookera ddala limaaliha. Banange temuwasa bakyala nga baavu. Nabbi yatugamba nti wasa abakyala nga balina mukku. Wajamaaliha ng'afaanana bulungi nga omutunulako naawe ofe essanyu. Wa nasabiha wa hasabiha, tunulira olulyo lwe n'ekika kyavaawa. Kyanisaanidde omuntu okubeera ng'owasa ku bantu ab'ekika kyo, nti oba nti oli Muganda tunulako mu Baganda awo, kubanga ojja genda ogende mu Bacopa eyo tomanyi nnono zaabwe zifaanana zitya, ogenda ofuna obuzibu, tomanyi biki bye balya. Ojja kudda awaka gwe tolabangako bugere bwa nkoko na mutwe nga bagufumbye nga bagukuleetedde ku sowaani awo, anti ewaabwe babirya. So naye wonna awasa omuntu nga mukwatagana mu kika mujja kumaliriza nga mukwataganye mu mbeera ekyasinza okubeera nga nnungi. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda mu maaso ku nsonga y'abakyala, bo Nabbi teyateekawo mbeera nnyingi. Yabeera nga tutegeeza mu hadithi n'atugamba nti injaakum man tarudhawna diinahu wa khulqahu fazawwijuhu. Mu abakyala abantu abalinako obuvunaanyizibwa, Nabbi yagamba nti omuntu singa abajjiranga ne musiima diinahu, nga mulaba omusajja mu butuufu alina eddiini, wa khulqahu nga n'empisa alina, si bano ab'obugatta abakuba abantu ku kyalo abakuba ennyondo, nga muntu mu butuufu mumulaba alina eddiini, yagamba nti fasawwijuhu, omuntu oyo mubeere nga mumuwa omwana wammwe abeere nga amutwala. Nabbi n'ayongerezaako n'agamba nti naye munaaba temukikoze, abantu bano nga bo bamaze okusiimagana, ebinaavaamu mujja kufuna obuzibu era mujja kubeera nga mumaze okusiga ku nsi kuno obwonoonefu. So ku musajja tutunudde ne tulaba ku bintu ebyo, ne ku mukyala Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atugambye nti singa akujjiranga man tarudhawna diinahu wa khulqahu fazawwijuhu, oyo ng'olaba nti alina eddiini era nga n'empisa ze ennungi, mubeere nga muwaayo muwala wammwe abeere nga agenda, abeere nga afumbirwa. Ebyo tusaanidde okubeera nga tukola kabla alwiraada, nga tunaba kubeera nga tukola ki? Nga tuzaala abaana. Bye tusaanidde okubeera nga tukola nga tumaze okufuna bakyala baffe bano omuwasizza n'obeera ng'omuteeka awaka, bye bino wammanga. Ekisookera ddala, olunaku lwa nnika lumaze okuggwa, omwana tu omututta awaka, Nabbi yagamba nti albasmalatu kabla itiyani zawja, teweerabiranga okukuba bisimillah nga tonaba kulya mmere. Naye akaseera ako kaba kazibu nnyo, era edduwa eyo esomebwa mu kiseera ekyo abasinga obungi bagyerabira olw'okubeera nti babeera excited nnyo, aye emikolo gyawedde, ebintu tabitegeera bulungi, n'okwata bukwasi kkubo n'ogenda bugenzi. So nga ate Nabbi yabeera nga tutegeeza n'atugamba nti omu ku mmwe singa ayagala okubeera nga agenda eri munne abeere nga asoma edduwa egamba nti bisimillahi Allahumma jannibna shaitan wa jannibu shaitani ma razaqtana, nti ai Allah abeera nga otukingiriza shaitani era obeere nga okingiriza shaitani n'oyo omwana oba n'abaana abo bogenda okubeera nga okola ki? Ng'otugabirira. Edduwa eyo nkulu nnyo, era Imaamu al-Bukhari radiyallahu anhu rahimahullah baamubuuza ne bamugamba nti owange gwe Imaamu, omuntu atasobola kubeera ng'ayogera dduwa eyo mu lulimi Luwarabu asobola okujjoogera mu Lufarisi? Abaamubuuza baali Bafarisi, n'abeera nga bategeeza nabbo, kale beera ng'okola ki? Ng'ogikwata mu lulimi luno nti ai Allah
tutandise n'erinnya lya Allah tukusaba obeere ng'otukingiriza shaitani ffe n'omwana ono gw'ogenda okubeera oba abaana bano b'ogenda okubeera ng'otugabirira nabo beera ng'obakingiriza shaitani. Era nabbi n'agattako n'agamba nti Allah singa abagerera ne mubeera nga amaze obbagabirira omwana ono, shaitani tesobola kubeera nga emukwatako yadde okumukolako akabi konna ebbanga lyonna. So ensonga eyo nayo nkulu oluvannyuma lw'okubeera nga omukyalo ono omufunye era nga mweteeseteese okubeera nga mufuna ezzadde. Ekirala, bw'amaliza okubeera ng'omwana ono azaaliddwa, waliwo ebintu ebimukolebwako. Mu bintu ebyo mulimu okubeera ng'omwana ono tumwaziinira. Abantu abasinga obungi abatusumbwa mu society ze tuwangaaliramu, abamu tebabaaziinira, tebabakimira swala mu kaseera nga bamaze okubeera nga babazaala. Tufeeyo nnyo okulaba nga omwana singa aba azaaliddwa, mugenda waali kutuuka okwa ddyo ne mbeera nga mwaziiniramu, okwa kkono ne mbeera nga mukimiramu eswala. Omwana oyo ajja kukula ng'ali ku siraata al-mustakiima. Naye abasinga obungi we tuzaala tuteekako ate music. Awo music ennaku zino omupya, temansingo, bamuyita temansingo. Omwana ne bamala okumuzaala ng'akayimba akalikaawo temensingo. Kati omwana n'akula nga mutemi wa nsingo. Ne beetuuma amannya, simanya Kabadiya, simanya Musota, amannya bwe gatyo. Naye nga ebigambo bye yasooka okuwulira nga yakazaalibwa bw'ati temensingo. Era n'akula nga ekyo kyakola kukuba abantu buyondo, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati omwana nga amaze okuzaalibwa, faayo nnyo okulaba nti bamwaziiniddeko, bamukimiddeko eswala. Ekyokubiri, omwana ono mulondera erinnya eddungi. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza mu hadithi n'atugamba nti ahabbul asma'i ila Allahi Abdullahi wa Abdurrahman. Amannya agakyasinza okubeera nga gaagalwa mu maaso ga wakiba Allah subhanahu wa ta'ala, erinnya eddala erisookera ddala Abdullah, eryokubiri Abdurrahman. Naye ate ffe ebiseera ebisinga obungi ate amannya ago tugagandawaza wennyinza okiyita. Olina amuyita Abdullah, olina Budala, Aisa, amanya g'abantu tubeera nga tukakola ki? Omwana olijjukira gwe twasookeddeko baali baamuwa erinnya nga talyagala. So omwana wonaamuwa erinnya lijja kubeera nga limukola ki? Nga limugoberera. Naye wonaamuwa erinnya eritaliimu, eritalina meaning, agenda kuwangala mu bulamu buno obwensi, mu bulamu obwakanyigo. Oli n'azaala omwana n'amutuuma Kulazikulabe. Omwana n'akula n'awangala mu bulamu obuzibu ennyo. Kati ku nnaku 7, mu nnaku ezo 7 ng'omwana tetunaba kubeera nga tumukolera akiika, tusaanidde okubeera nga tumufunira erinnya nga ddungi, erinnya nga lirina meaning. Era abamanyi babeera nga batutegeeza ne batugamba nti kyandibadde kirungi nnyo omusiraamu yenna okubeera ng'atuuma omwana we Abdullah wa Abdurrahman. Ekyokera ddala omwana aidha mutuume Abdullah oba si ekyo mutuume Abdurrahman. Oluvannyuma olonde mu mannya g'abannabbi, amannya nga Ibrahim, amannya nga Musa, Isa. Oluvannyuma olonde mu mannya g'abaswahaba ba Abubakari, ba Umaru, ba Uthmani. Oluvannyuma ogende mu mannya gaabo abaali abalongoofu abaali nga ku nsi kuno. Naye ffe twagala amannya agalimu vibe, teragiyita vibe, twagala amannya nga galimu vibe. Omwana n'omutuuma erinnya n'atuuka n'abeera nga ensi agitawaanya, naye ng'ekikimutawaanya linnya lye. Ku nnaku 7 omwana ono olina okubeera ng'omufunidde erinnya era n'omusalira akiika. Mu kubeera ng'omwana ono omusalidde akiika, omulenzi tumusalira embuzi 2, omwana ne tumusalira embuzi 1. Ku nsonga y'erinnya eno, nsonga nkulu nnyo, era nga Imaamu Ibn Qayyim al-Jawzi yagyogerako. N'agamba nti likulli mri'in min ismihi nasibun. Buli muntu yenna ku linnya lyo olirinako omugabo. Kubanga bakuyita Kulazikulabe, era wallahi wonaakula zijja kulaba. Oba oli ku myaka 8 gye zijja okulabira.
Yaga nti likulli mri'in min ismihi nasibun, buli muntu ku linnya lyo olina omugabo. Ekiyinza okubeera nga kitusembereza ensonga eyo eya Imam Ibn Qayyim al-Jawzi byebigambo by'omusajja omu eyali swahaba gwe baali bayita Sa'id bin Bashir al-Hazani. Omusajja ono atunyumiza n'atugamba nti yalina jjajjaawe nga bamuyita Hazan. Ekigambo Hazan mu Luwarabu kitegeeza ennaku, okubeerawo nga ennaku. Kati jjajjaawe baali bamuyita Hazan. Era n'atugamba nti dhahaba jaddahu ila nabii sallallahu alaihi wasallam, jjajjaawe ono yabeera nga atambula n'agenda eri omubaka sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abuuza jjajjaawe omusajja ono erinnya lye. Bwe yamubuuza erinnya lye yamugamba nti ana Hazanun, amannya gange nze bampita Hazan, nze nnaku. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyava yagamba omusajja ono n'amugamba nti bal anta sahlun, nedda toli nnaku, oli ssanyu. N'agamba nti ya Rasulallah, owange gwe omubaka wa Allah, erinnya lyange eryo bazadde bange nze lye bampa. Era n'agamba nti wa uriftu bihi baina nnas, era erinnya lyange eryo lyolaba sebo abantu nze lye bamanyi. Era wotuka ku kyalo kuno n'obuuza nti nnaku yaani, ng'aga nti kirira wali wammanga nnaku wabeera. Fasakata alayhi nabii sallallahu alaihi wasallam, batugamba nti nabbi yagenda mu maaso n'abeera nga yasirika, ensonga eno n'abeera nga teyaddamu kugyogerako. Naye omusajja ono atunyumiza n'atugamba nti baabeera mu nnaku ebbanga lyonna, nga buli kaseera ebizibu bibeerawo awaka, baaba akava mu kino ne kibeera nga kijja, naye ng'ekyaleeta ekyo kwe kubeera nti jjajja waabwe baali bamutuma erinnya nti Hazanun, nti nnaku, era ne babeera nga bawangalira mu nnaku ebbanga lyonna ery'obulamu bwabwe. So tusaidde okubeera nga tukitegeera nti likulli mri'in min ismihi nasibun, buli muntu ku linnya lyo olirinako omugabo. Bw'onaatuma omwana wo erinnya nga si ddungi, nga teririna makulu, kyonna ky'onaaba omutuumye, oba omutumye musota, era ajja kukula nga musota ng'asumbuwa abantu mu bulamu buno obw'ensi. Ekirala, abaana bano nga tumaze okubeera nga tubawadde, tumukoledde akiika, tumuwadde erinnya eddungi, anta amurahu biswalaati wahum abnaa'u sab'i. Abaana bano tubeere nga tubalagira okubeera nga basaala eswala nga bamaze okubeera nga baweza emyaka 7. Naye eno wansi yonna olina okumuggyayo ng'ebintu bino abiraba, ng'awaka akulaba naawe osaala. Otuuka mu maka n'obuuza nti bannaye tutunulawo wano nga tusaala, wallahi abaana nga tebamanyi, bagamba katuninde haja akomewo ffe naffe tetumanyi. Ne babuuza maama waabwe nti nze nange simanyi gye tutunula. So omwana ono okuva nga muto olina okubeera nga omugulumi, ng'omuleeta. Omwana kyandibadde kirungi nnyo okulaba nti atuuka mu primary oba mu nursery ng'atandika okusoma nga alifu paka ku ya byonna abimanyi, nga yasaluna yagimalako. Naye byani ayinza obikola ye maama we omulongoofu. Kati omwana ono olina okumulagira okubeera nga asaala ng'awezezza emyaka 7. Era nabbi yagenda amaaso n'agamba nti singa atuuka mu myaka 10 n'omulaba nga tayagala kusaala, yagamba nti mukwate ka kibooko, abaana abo mubeere nga mubakuba. Hadithi egamba nti murru auladakum biswalaati wahum abnaa'u sab'i, mubeere nga mulagira abaana bammwe okubeera nga basaala nga balina emyaka 7. Wadhribuhuma alaiha wahum abnaa'u al-ashr, webaweza emyaka 10 ng'olaba tebaagala kusaala, kwata ka kibooko, abaana bano obeere ng'obakubamu, babeere nga bagenda, babeere nga basaala. Omwana ono singa onaamuleeta okuva wansi ng'akulaba subuhi omukeeza, wali tutera okubeera nga tusaala, naye n'olaba omusajja ng'aze ne mutabani we muto naye ng'amugye mu tulo saa 10 n'emu amulese. Naye ffe abaffe tubaleka bulese eyo, n'obaleka omwana neyeebaka n'azukuka n'adda ku katuuni. So abaana tubeere nga tubalagira okubeera nga basaala nga bawezezza emyaka 7, ate tukwate ka kibooko nga bawezezza emyaka 10.
ekyo tuba nga tumaze okubeera nga tukitunulako, ekirala kye tulina okubeera nga tutunulako ennyo, abaana bano nga bakula, anta adilu baina auladaka, beera nga musajja gwo mukyala gwo ampuliriza, obeera mu bantu abenkanya wakati w'abaana bo, bil atiya, ebbanga ly'omala ng'obawa ebirabo. Azadde abasinga obungi abaana abakyala nga bana nga bonna balina abaana, naye ng'alina omukyala oli abaana be abaagala nnyo, idi bw'etuuka bagulira zaabaaya, ekanzu empya, bana balala nga tabafaako. Swahaba omu gwe bayita Nu'man ibn Bashir atunyumiza n'atugamba nti taata we yagenda eri omubaka sallallahu alaihi wasallam, n'atuukayo n'amugamba nti ya Rasulallah, nina saddaaka gye nkoze naye ngikoledde mutabani wange. Nabbi kyava yamubuuza n'amugamba nti saddaaka eno ogikoledde mutabani wo yekka, ate abalala obakoledde oba tobakoledde? Omusajja ono n'amugamba nti nedda, nkoleddeko oyo omu yekka. Nabbi n'amugamba nedda, nze bye sijja kubeera nga mbikiriza, sobola kubeera nga mbeerawo okulaba ekintu ekyo ekitali kya buvunaanyizibwa, kubeera nga omwana omu yekka gw'osaddaakidde, abalala nga tobaweereddeeyo. Era mu riwaaya eya hadithi batunyumiza ne batugamba nti Nabbi yatuuka ku seri mugamba nti gwe oyagala abaana baabo nabo bwe babeera nga kwegamba bakugondera, nga bakuwulira ebintu byonna by'okola, babeere nga bakuwulira bonna. Omusajja ono n'amugamba nti ye njagala abaana bano babeere nga bampulira ebintu byenkola, mu kubeera nti bakola ki? Nga bampulira. Nabbi kyava yamutegeeza n'amugamba nti kati naawo beera nga abaana abo wenkanyankanya mu bintu byonna by'obawa, ebirabo oba beera nga obadde ogenda kubagulira birabo, beera nga bonna obagulira, tososola. Oba tobawe bonna tobawa, oba onaabawa bonna bawe lumu. So mu muvunaanyizibwa bwe tusaanidde okubeera nga tukolera abaana baffe bwe kubeera nga tubawa era nga twenkanyankanya wakati waabwe. Embeera ebintu by'ensi n'ebintu by'eddiini lyabwe. Tubatwale mu masomero nga gasomesa ebintu bibiri, gasomesa ebikwatagana n'eddiini ly'Obusiraamu na bino ebyaffe ebya bulijjo, simanya chemistry, physics, twala tugende abaana babeere nga byonna babikola ki? Babitegeera. Omwana wonna amusomesa ekintu ekimu, tugeze omusomeseza bino ebyensi bino byetugamba nti byansi, ajja tuka mu maaso ga wakati Allah subhanahu wa ta'ala bakubuuze nti yagenda okukola emirimu yagikola naye yali tasaala, agende mu maaso yeekwase gwe nti nze taata wange teyansomesa, ng'oli gwe twalabe mu kusooka nti yakomplayinga n'agamba nti taata wange oyo gw'olaba we natuka okusoma teyafaayo kubeera nga ntwala kubeera nga nsoma bintu bikwatagana na ddiini yange. Abaana tubeere nga tubasomesa ensonga ez'eddiini n'ensonga ez'edduniya. Omwana abeere nga amaze wali thanawi, omutwala akole ne senior 6, agende ku university, byonna bikwasaganye. Tufune ba dokita abanaatukuba empiso nga dokita ebintu abimanyi professional kakensa, ate nga waba kukuba empiso agikuba ng'asooka na bismillah. Si bano ate abasooka okunywa omwenge. Kwa mulimu abasawo tubawulira nti oli asooka kunywa mwenge n'alyoka ajja okubeera ng'akola ki? Ng'alongoosa omuntu gw'agenda okulongoosa. Abaana tubasomese ensomesa nga tubasomesa eddiini n'ebintu ebyensi bwe tujja okubeera nga tuganyulwamu. Ekirala tubeere nga tubabuulirira nga tuli awaka. Osanga omuzadde abaana tabagambako, okyadde ewantu otuddeko mu ntebe, omwana najja natandika okukaaba. N'obuuza ate omwana akaabira nti munaayo tudde mu ntebe ye, eyo entebe ye munaayo giveemu, omwana omanyi oyo Mahadi wano waayogera tetuddamu. Kijja kitya omwana n'abeera mu maka nga mugamba nti bw'ayogera ffe tetuddamu? Tekiba kituufu. So abaana bano tufeeyo nnyo okubeera nga we tubeera mu maka gye tuwangayira yonna tubeere nga tubabuulirira. N'osanga omwana omuwala akuze afumbiddwa myaka 25 nga tamanyi kwoza ngoye, tamanyi kufumba, n'owulira nti yafumbiddwa wiiki 2 yadduseeyo, naye ng'ekimudusizaayo ki? Tamanyi kufumba, tayagala kufumba.
sikwata mu mandanze ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Abaana tubeere nga tubabuulirira tubasse ku sirata al-mustaqim tujja okulabika nga tubeera tuwangala mu bulamu buno ne generation ezinaabazizzeeko zibeere nga zibeera generation ennungi. Bwe tunaaba tetubikoze kiri musitiraikiro okubeera nga wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala tujja tutuuka mu maaso ge abeere nga atubuuza ebyo bye twabeera nga tukola abaana baffe, kubanga nabbi yagamba nti kullukum ra'i, mwenna abantu naddala mu abazadde abaana muli balunzi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, era buli muntu wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga akubuuza ku ebyo bye yakuwa okubeera nga olunda, nga be baana bo Allah agenda bakubuuzaako wabayigiriza okusaala, abaana bo baasiibanga obaddaako naawe wagaana nga nogaana okubeera nga ogigula. Tujjukire nti omwana Adamu ebbanga lyamala nga abadde amaze okuwangala kuno ku nsi, mu kaseera nga amaze okubeera nga ava ku nsi kuno, ebimu ku bintu byasigala nga aganyulwamu okubeera nga abadde n'omwana omulongoofu. Abaana abalongoofu bano tubaagala, era bwe tubalaba nga balina we bali, omwana asomye ku Qur'ani n'obeera awo nga mutufu gwe weegomba bwegombi, naye gwe nga ababo tobagambako. Ababo tebassaamu bantu kitiibwa. Singa onaaba okoze bw'otyo ojja bba omaliriza okubeera ng'okola loosi, era bebyo b'onaasanga ng'omutegekedde buli kimu okimuwadde, ennyumba z'abapangisa ozimulekedde, emmotoka ofudde, Range Rover Sport nayo ogirese, byonna babitunde banywemu omwenge. Wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma abeere nga akubonereza nabo abeere nga ababonereza. So obwe buvunaanyizibwa bwe njagadde okubeera nga nnokolayo olunaku luno olwaleero obuli ku bazadde bwe tusaanidde okubeera nga tukola eri abaana baffe. Ebintu ebyo tubeere nga tubitunulamu. Ekyokera ddala tugambye nti omusajja yenna osaanidde okubeera ng'obeera omulongoofu, nga tonaba kubeera ng'osaba Allah abeere ng'akuwa abaana abalongoofu. Era ne tutunula ne tulaba abalongoofu baasaba batya wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala, era Allah yabeera ng'abaanukula. Omusajja omu yabeera nga nabbi batunyumiza ne batugamba omusajja yagenda ewa nabbi, kyenja okusembyayo nakyo, n'amugamba nti akaribun rabbuna fanunadihi am ba'idun fanunajihi. Wakiba Allah subhanahu wa ta'ala ali kumpi nnyo naffe we tuli, tubeere nga twogera naye mu kyama am ba'idun fanunadihi, oba ali wala nnyo tubeere nga tumukowola bukoowoozi nga bannaffe abamu batera okukola abatali basiraamu abalokole, bakwata obutebe ne bawanika mu bbanga nti bakowoola Katonda. Nabbi yali talina ansa. Jibrilu neereeta obubaka, Allah ng'agamba nti wa idha sa'alaka ibadi anni, abaddu bange singa baba bakumbuuzizaako nze Allah waabwe, fa inni karibu, bagambe nti ndi kumpi, ujibu da'wata da'i idha da'ani, nyanukula okukowoola kw'omuntu aba nkoowodde. So tukitegere nti Allah ali kumpi. Abaana bano betwagala abalongoofu tubeere nga tubamusaba ajja kubeera nga abatuwa, era tubeere nga twesiima wano ku nsi, ne ku lunaku olw'enkomerero tubeere nga tubeera mu bantu wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala banaabeera nga agabira ejjanaye. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Tujja kubeera nga tukomaawo olunaku luno olwaleero insha Allah.